Akuli okulondola obutonde bw'ensi n'obugagga obw'ensi mu disitulikiti wa Kiso, Bukenya Rebecca Saabaganzi asabye abakakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eno n'ebitongole eby'obwannakyewa okwogerezegana n'abakulu mu gavumenti basseewo etteeka erinambako mu kulungamya omulimu gw'okwasa amayinja mu birombe ebisusse okunyigiriza abatuuze. Humongous pits that could house this structure exist in Kasanje and other places, but there is no regulation, and for me that causes something as a civil servant. Saabaganzi okwogera bino abadde mu lukiiko olutudde okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezeekuusa ku ddembe ly'obuntu oluteekeddwa abakakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Kiso ng'enteekateeka eno evujjiriddwa ab'ekitongole ky'ensi kyonna ekya Hivosi nga kiyita mu bannamateeka b'eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga luno luyinidde Kolping Hotel mu kibuga ky'eggwanga Kampala nga lutambudde ku mulamwa ogugamba nti okutaasa obutonde bw'ensi n'embeera z'abantu. Twalabira ng'ennyanja ejjudde amazzi ne gatandika n'okukola amataba, ebintu bingi byayonooneka. Olukiiko lwetabiddwamu abakulembeze mu Wakiso, abasirikale ba poliisi, ab'amakomera, bannamateeka kosa n'abakuli ebyenkulaakulana n'okuteekerateekera amagombolola wamu n'abalala nga Saabaganzi ategeezezza nti bulukya ebizimbe bimeruka mu Kampala ne Wakiso ekiviiriddeko abali okumpi n'ebirombe omusimu amayinja okukaaba olwa baluti ezonoonya amayumba gaabwe. Proximity to the city, hence the push and pressure for resources. They are now called building substances for the infrastructure developments that are highest in Kampala and the surroundings. Abakulembeze okuva Emmende ne Masulita boogedde ku mbeera abantu gye bawangaaliramu olw'amayinja agasimwa ng'ennyumba zaabwe zigudde kosa n'okufuna endwadde eziva ku nfuufu. Rural areas there is limited access to water, especially clean or safe water. They are just near the quarry. Empewo yokka gye bassa. Oyo stone dust yekka the more it goes into their hearts. Abo abakadde tebasobola surviving awali wadde even for more 2 years. Crispo Wameri okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu asomedde abantu alipoota eyava mu kunoonyereza okwakolebwa ku ngeri embeera z'abantu gye zizze nga zikosebwamu olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. With the occurrence of these climatic changes, these bad climatic changes, it brings about increased GBV during these situations. Wano omuduumizi w'amakomera mu disitulikiti y'e Wakiso ku Boy Moses wasinzidde n'akubiriza abantu nti wakati nga balwanya eddembe lyabwe bagateeko n'okusimba emiti kubanga eddembe ly'obutonde we lityoboolwa nabo tebaba na bulamu. I don't think we should be happy when we are talking about climate change and you have done nothing. It is still in the mind, can we do something? Kyokka n'ennyamidde olw'eddembe ly'abaana ab'obulenzi n'abasajja erityoboolwa ne watabawo abalwanirira n'asaba nti wakati mu kulambika omwana ow'obuwala n'omulenzi afiibweko. Whereas we are targeting to empower the girl child, perfect, that's very good, but don't leave the man out. You will have a pattern, you will have a war that you did not expect. Ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso Eric Kasirye atubulidde ekyabaliza okuvaayo balwanire eddembe ly'obutonde. Olw'okuba activities zetukola nga tutyoboola obutonde bw'ensi, olw'okuba nti afunye endwadde nga kansa ezikwata ku kutyoboola obutonde bw'ensi. Zula Asanda nga essenkulu w'ekibiina kya bannamateeka abalwanya eddembe ly'obuntu ekya Paradigm for Social Justice and Development agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze bakizudde nti abakulembeze tebannakiraba nti enkyukakyuka mu butonde bw'ensi esinga kukosa bakyala. Abadde mu ntobazi abantu abasaze emiti, so tubale tuzze mu luno olukiiko kuba okwongera okukkaatiriza oba okuteekesera abantu okutegeera oba abakulembeze okutegeera eno enkyukakyuka y'obudde n'ekikula ky'abantu tukisalidde magezi ki. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku Rakkes TV agaleero.